agamba nti ayi Katonda wange okuvalenziza wano wa Musumba Yiga. From the time I've come here at Pastor Yiga's, njagala nsumulule. I want it to set me free. Era nkusaba ayi Katonda wange. And I ask you, my dear God, onkolere ebyamagero. that you do me miracles, nange nfune emirembe. so I can also have peace, nange ntereere. so I can settle. Y'ensonga lwaki nzize wano. That's the reason why I've come here. Neetaaga okusumululwa. I need to be set free. Neetaaga okutereera. I need to settle kubanga nkooye. because I'm fed up. Sirina musango. I'm innocent. Omuntu andoga sirina kye namukola. Whoever is bewitching me, I have no case against that person. Naye annanga bwemage. And they have none against me either. Mukama mbonaabona. Lord, I suffer Era nkaaba amaziga. and I cry tears. Neebuuza nze nabaaki. And I ask myself what happened to me. Simanyi kyantuukako. I don't know what happened to me. Ddala ddala omulabe wange. Surely my enemy Ambonyabonya okutuuka ku ssalino. that's torturing me to this extent. Namukola ki? What did I do to this person Okumbonyabonya bw'ati. to torture me like this? Njagala nsumulule taata. I want to set me free, Father. Nkusaba onkolere ebyamagero. I ask you to do me miracles, Nange mbeera obulungi. so I can also be well. Nange nsumululwe Mukama. Set me free, Lord. Lowooza ku nze Mukama. Think about me, dear Lord. Nzijukira mu mbeera gye mpitamu. Remember me in this condition I'm going through. Mazima ndikuweera obujulizi And surely I'll testify for you eri amawanga gonna. and to all multitudes. Ndijulira Katonda omulamu I'll testify for the living God nti nali bwe nti that I was like this, naye nawonyezebwa. but I got healing. Nali mugumba I was barren, naye nazaala. but I gave birth. Nali mugumba mu byensimbi I was barren financially. naye kati nazaala. As a speaker, I'm N'okuzimba productive. nazimba. I built. Kati nina omulimu I ogwange. have my own job. Nina as well. bizinesi eyange. I've got my own business. Mpeereza Mukama n'amaanyi. I serve the Lord with energy. Sikyalinako omulugunya mutima I no gwange. longer have any complaints in my heart. Kkiriza Mukama Accept, oh Lord, kibeerewo that it comes to pass eri obulamu bwange unto my life. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Kubira ddala engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Kuba n'akalulu ak'amaanyi. You also give a very big shout of joy. Kubira ddala engalo A ez'amaanyi. very big hand clap to Jesus. Have a seat. Wait till they come and see. Mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume Through the book of the Acts of the Apostles, essula 9. chapter 9. Mukama mulungi. God is good. Kale bikolwa by'abatume essula 9 Acts of the Apostles, chapter 9, olunya olusooka. verse 1. Tuli mu ndagaano mpya We are in the New Testament, ku page 1069 mu y'Oluganda. Mu y'Oluzungu simanyi, Oluzungu yayinza otuyambako. they're all different, but mine says 161. Naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'eby'okutta abayigirizwa ba Mukama waffe, n'agenda eri kabona asinga obukulu n'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro, bw'alirabayo abantu ab'ekkubo oba nga basajja oba bakazi abasibe abaleete e Yerusaalemi.
In the meantime, Saul kept up his violent threats of murder against followers of the Lord. He went to the high priest and asked for letters introduction to the synagogues in Damascus, so that if he should find there any followers of the Lord, he would be able to arrest them, both women and men, and bring them back to Jerusalem. Let us repeat. Naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'ebyokutta abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu, n'agenda eri kabona asinga obukulu n'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro, bw'alirabayo abantu ab'ekkubo amakulu gakyo, abantu abawoza nti Yesu, abakkiriza mu Yesu, oba bakazi oba nga basajja oba nga bakazi, abasibe abaleete e Yerusalemu. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Hallelujah. Amen. Bameka bamanyi Sawulo kati bwe bamuyita? How many of you know how Saul is called today? Mutabani Andrew jangu. Andrew. Otubuli ani Sawulo? Kuja hapa. Come and tell us. Saulo ye Paulo. Mukubire engalo ez'amaanyi. A big hand clap for him. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi. powerful hand clap for Jesus. Omuntu Anybody. omusamize A sorcerer. ekikulaga nti gundi oyo musamize. What shows you that so and so is a sorcerer? Kyoba gundi amaliridde okusamira, Or that so and so is determined to do that witchcraft? bamulabira mu kugula nsaasi, They see them from buying calabashes, skins, kwesiba animal ndege, skins, tying, n'atuuka okuyiga n'olulimi lw'emizimu gyonna, and they know even names of all spirits, n'emiti egiri ku ttale n'agiyiga, even the trees. omutwala abafu, That one which takes the dead, omutwala abafu, the one which takes the dead. nakayima, jembe n'ambaga, Those spirits. lubowa, That one too. muwanga, Yeah, even that one. jembe kalondoozi. Even that one. Mukama mulungi. God is good. N'ennyimba n'aziyiga. And they also learn the songs. Kati waliwo lusozi oba luli jjinja kalooli. There's a song, there's a hill or a mountain. Lulina compound bbiri ezibayita mu Luganda kye tuyita enzija bbiri. It has two compounds. Bagamba abakazi bagendeyo nga bayimba. They say women go there singing and lirina enzija bbiri olweno n'erweno. this side and that side. Olina nampya bbiri bompa ku mazzi n'enywako. Nampya bbiri bompa ku mazzi. Sango oli olimba nga luyizi. Kakati oboze mu bya Katonda. Now once you come to godly things, abantu kwe banaakulabira nti kati ddala how people are going to prove that weesize Mukama Katonda wo. surely you trust your Lord God. Tandika okusoma You Bayibuli. start reading the Bible. Tandika okutegeera Bayibuli. You start learning the Bible. It is very hard Kiba kizibu nnyo okuwangula entalo to win nga battles Bayibuli eyo togifudde kyakulwanyisa while you gy'oli. haven't turned that Bible into a weapon. Ffe ffenna tuwangula entalo All of us who win battles kubanga tumanyi Bayibuli. is because you know the Bible. Musumba yiga mpangudde entalo nyingi Pastor has won very many battles kubanga mmanyi Bayibuli. because I know the Bible. Kyegamba I know what the Bible buli says. ekyapeninga kyonna Whatever occurs eri obulamu bwange unto my life kubanga mmanyi Bayibuli. is because I know the Bible. Manya Bayibuli ekyogerako etya. I know what does the Bible say about this situation. Bayibuli eyogera etya. What does the Bible say? Mukama mulungi. God is great. Egamba nti no It challenge, says awatali No kusomozebwa testimony. tewaba bujulizi. so abaweereza mulina okusoma Bayibuli. You have to read the Bible. Mulina okuyiga Bayibuli ekitono nnyo. To learn it. N'eyakayingira jjo omulokola alina okumanya Pawulo y'ani. Even the one who entered Yajja yesterday tofuuka Pawulo. has to know how Paul came to be Paul. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. A very big hand clap for the Lord.
Bayibuli egamba nti naye Sawulo bwe yali ng'ayogera ebigambo by'okukanga that in the meantime Saul n'okutiisatiisa his violent words of threats. n'agenda eri kabona asinga obukulu He went to the high priest asaba ebbaluwa and asked for letters emukkiriza of introduction ogenda e Damasiko to akwate abayigirizwa ba Yesu the synagogues in Damascus. kubanga mu biseera ebyo Because in that time Yesu yali akava ku nsi ng'azzeeyo mu Jesus ggulu had just left earth and he had gone back to heaven. ng'abayigirizwa bagenda batalaaza enjiri buli wamu. And the disciples were moving the message all over. Yesu yakomerera ku musalaba Jesus who was n'afa crucified and died n'azuukira and mu rose nnaku again 3. in 3 days. Kati Yesu bwe yava ku nsi n'asibula abayigirizwa be After Jesus left earth and N'agenda sent mu his ggulu. disciples, n'alekawo abayigirizwa he left his n'abawa disciples omulimu and gave them one. mugende mu nsi yonna He gave them an assignment. mubuulire enjiri. Go throughout the world and preach the Kati gospel. ono Sawulo n'agamba bannaye Now Saul said, ne bali bonna batta Yesu ne bagamba bannaye even the others who tubadde tumanyi nti killed omusajja Jesus, twamuwa we thought we had survived this man. naye ate enkuyege yatulekerawo Again, these ants he left for us, zitufuukidde ekizibu they have become a problem to us. zituleekaanira They make noise for us. mbu Yesu yafa Jesus died, n'azuukira he rose again. Yesu awonya Jesus bw'omukkiriza heals if you accept. ko Sawulo nti Saul was like, no, kaŋŋende nsaba ebbaluwa let me God ask for a letter. nawulidde nti bali Damasiko Because I heard they are in Damascus. kankwate n'agenda ew'omukulu And he kabona went to the high priest. n'asaba ebbaluwa He asked for a letter. agende e Damasiko So he goes to Damascus. omuntu yenna In gw'anaasangayo that whoever he finds there, oba mukazi whether a woman oba musajja or a man, bamulijja akandooya they tie him up. kasaba ng'ayogera ku Yesu As long as that person is talking about Jesus, oyo atayogera ku that one Yesu who's not talking about Jesus alina emirembe has got all the peace. oyo si wakusibibwa That one is not to be naye tied up. kasansangayo oba But mukazi as long as oba anyone, musajja whether a man or a woman, ng'ayogera nti Yesu ye Mukama saying that Jesus is Lord, agenda kukwatibwa that one is going to be captured mulijja akandooya and be tied up tubaleete e Yerusaalemi and then be brought to bakolebweko Jerusalem. ng'obuyinza So they be worked upon bwe bulagira according to the authorities. kubira Yesu engalo Clap ez'amaanyi for Jesus. kyukira muno omugaye nti okimanyi Turn to your neighbor and say, are you aware nti that abaali e Damasiko those who are in Damascus, kyogera oba tokimanyi say e it if you don't Damasiko know, Damascus, abaali e Damasiko those who are in Damascus baali tebamanyi never knew kigenda mu what maaso was going on. baali tebamanyi They never knew nti omulabe waabwe that their enemy ali mu kubasabira bbaluwa was asking for introduction letters ebalumbagana to attack them, okubakwata to capture them babasibe. and tie them up. That's why you are here. Kyova olaba oli wano. Ekiseera we baasabiramu ebbaluwa In the time that introduction letter was asked, gwe twakimanya. you never knew. Oli wano You're here. we twogera kati omulabe waayinza n'okuba ng'ali As we speak, mu ssabo your enemy could be in the shrine ali mu kusaba ebbaluwa and is asking for an introduction letter, gye bayita oba ejjembe lya nambaga. what we call maybe a certain spirit name, Ali mu kwogeraganya n'omusamize and is talking, conversing with the witch doctor okulaba nga to bakusaanyaawo. make sure they destroy you. Kati ye Sawulo ono Now that's Saul, eyalina ekizibu ku bayigirizwa ba who Yesu, had a problem with the followers of Jesus. ayagala abasaanyeewo He wants to destroy all of them. bw'enjiri ya Mukama eggwewo. So the gospel of the Lord comes to an end. Tugende mpola. Let us go a little bit slow. Olunyiri olwokusatu. Verse 3. Awo bwe yali ng'atambula As ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana oguva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola, n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'agamba nti, ani ggwe Mukama wange? Ye n'agamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ebikugwanidde okukola. Naye abaali batambula ne Sawulo ne bayimirira
nga basamaaliridde kubanga bawulidde eddoboozi naye ne batalaba muntu. Sawulo n'agolokoka wansi, amaaso ge bwe gaazibuka n'atalaba kintu. Ne bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Damasiko. N'amala ennaku 3 nga talaba era nga talya wadde nga tanywa. Waaliyo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama waffe n'amugamba mu kwolesebwa nti Ananiya, n'amugamba nti laba nze nzuuno mukama wange. Mukama waffe n'amugamba nti golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa eggolokofu, obuulirize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya laba asaba erinnya lye Sawulo ow'e Taluso, kubanga laba asaba. Era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira ng'amusaako emikono azibule. Naye Ananiya n'addamu nti mukama wange, omuntu oyo n'awulira ebigambo bye mu bangi obubi bwe yakolanga abatukuvu bo abali e Yerusaalemi bwe buli obungi, ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Naye mukama waffe n'amugamba nti genda, kubanga oyo kyekibya ekironde gye ndi, okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'abamawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri, kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi ebimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange. Ananiya n'agenda n'ayingira mu nnyumba, bwe yamussaako emikono n'ayogera nti owooluganda Sawulo, mukama waffe antumye Yesu eyakulabikira mu kkubo lye wafulumamu, ozibule ojjuzibwe omwoyo omutukuvu. Amangu ago ku maaso ge ne kuba ng'okuvuddeko amagamba, n'azibula n'ayimirira n'abatizibwa. Bwe yatoola emmere n'afuna amaanyi, n'abeera n'abayigirizwa abaali mu Damasiko ennaku nnyingiko. Amangu ago n'abuulira Yesu mu makuŋŋaaniro gaayo ye mwana wa Katonda. Bonna abaamuwulira ne beewuunya ne bagamba nti si ye wuuno eyanyaganga mu Yerusaalemi, eyabasabanga erinnya eryo, kyekyamuleeta ne wano abasibe abatwale eri bakabona abakulu. Naye Sawulo ne yeeyongeranga okuba n'amaanyi, n'akwasanga ensonyi Abayudaaya abaali batuula e Damasiko, ng'ategeereza ddala nti oyo ye Kristo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A mighty hand clap to Jesus. Hallelujah. Amen. Okay, story mpanvu nnyo. Kubira Mukama engalo It's a very ez'amaanyi. long story. Let us clap for the Lord. Mu bufunze nti bw'onna In osoma brief, essula eyo yonna, once you read that whole chapter, Yesu Jesus yakyusa erinnya lya Sawulo changed Saul's name n'amutuuma Pawulo. and named him Paul. Mukama mulungi. God is good. N'amutuuma ki? He named him Paul. Pawulo. Kakati katusooke tuddeyo ke mabega. Let us first go behind a little bit.
bayibuli ega nti pawulo bwe yali agenda ng'amaze okufuna ebbaluwa Bible says after Paul got the introduction letter, ng'agenda e damasiko on his way to Damascus, okwata abayigirizwa ba yesu capture the followers of Jesus abasibe mu ggomera and tie them, abali mu kkubo arrest them n'ekibiina ky'abasirikale be while he was with bamuwerekera. soldiers accompanying him. bayibuli ega nti omusana The Bible says that ne a gumwakira flashlight, ekitangaala a ne flashlight kimwetooloola surrounded him. pawulo n'agwa wansi And Saul ye fell sawulo down. biseera ebyo ng'akyali He sawulo was still Saul. n'agwa wansi ekigo He fell down, eddoboozi ne limujjira and a voice came nga limugamba sawulo saying, Saul, Saul. ko sawulo wangi He mukama said, wange who are you? n'amubuuza onjigganyiza ki Said, why are you persecuting me? sawulo onjigganyiza ki Why are you persecuting me? sawulo n'abuuza nti gwani mukama Asked, wange who are you, my Lord? n'amugamba nze kristo I am omwana wa Christ, katonda omulamu a child of the living God gw'oyigganya that you are persecuting. haleluya Amen. mukama mulungi God is good all the time. nze kristo I am Christ, omwana wa katonda omulamu the Son of the living God, gw'oyigganya whom you are persecuting. right now Kati, you are in my hands oli mikono gyange. haleluya Amen. kobera yesu engali Clap zaamu for Jesus. kyukira mulamuga nti Just nange remember- neetaaga amaanyi ago I need that power, Lord. nange neetaaga amaanyi ago I'm also in need of that power. ng'omuntu abadde omulabe wange In that person is Olunaku my lugenda enemy. okukya A day ng'ali mu breaks mikono while that gyange. person is in my hands. you need that power Agamanyi nawo getaaga and receive it era in gatwale the name of mu linnya lya Yesu Jesus Christ. Kristo. haleluya Amen. baabayigirizwa bali damasiko While they were in Damascus, tebamanyi nti omulabe ajja they obbalumba weren't aware that the enemy was yesu omulabe coming. yamuteegera mu kkubo n'amusalirako They mu did kkubo not. Jesus attacked the enemy on the way and okuva loze wano blocked him from the time he kitwale came nti kati here. oli damasiko Take it that you're in Damascus. buli ekibadde kigenda okulumbagana kyonna Whatever was about to attack you kigenda kusalibwako mu kkubo is going to be blocked on the way, bakibuuze and it shall be what asked, are you looking for onoonya ani? onoonya ki Who are you looking for? What are you looking for? oyigganyiza ki Why? What are you persecuting? listen to me Uliriza. pawulo mu kusaba ebbaluwa Paul, in asking for the mu bbaluwa letter, ye yamuweebwa the introduction of temuli mu kagambo kagamba there's no word which says genda oyigge yesu that you go and persecute Jesus Jerusalem. in Jerusalem. I want to tell you something Njagala mbeeko kye nkugamba okutegeeza nti oli different anti oli wanjawulo ku bantu abalala from all other people. mukama mulungi God is great. nyinza okuleeta gundi interpretation enfu I can bring Oba omuntu oyinza okunkwata obubi. or you can misinterpret me. but let me say like this Naye ka nkyogere bwe nti nti oli yesu that you are Jesus. okimanyi nti oli Do you yesu know you are Jesus? kubanga Because pawulo afunye ebbaluwa Paul has got an introduction letter egenda e yerusalemu that's going to Damascus. ye agenda kukwata bantu He's going to capture people, ababuulira erinnya lya those that are preaching the name of yesu Jesus. so mu bbaluwa ye temuliimu kigambo kigamba Yet in his letter there's no word which nti agenda says kukwata that yesu he's going to capture Jesus. Ah. No. mukama mulungi God is great. kakati ate yesu ye amutegeeza Yet Jesus is Saulo, letting him know Saulo. that Saul, onjigganyiza why are ki you persecuting me? yesu bali yabajjawo He removed all the others Ne yeeteekawo. and he put himself Bw'oba- there. amakulu gaakyo nti bw'oba Which oyigga means bali once you're bw'oba persecuting oyigga those, yesu you are persecuting kati Jesus akuloga himself. Now what is akimanye you should nti know aloga that yesu person is bewitching Jesus. haleluya Amen. yali agenda kuyigga He was going to persecute bayigizwa ba yesu the believers of Jesus. ate yesu n'amugamba And Jesus asked him, sawulo Saul, ko sawulo wangi mukama he wange said, yes, sir. onjigganyiza ki Why are you persecuting me? so
Sawulo n'amubuuza gwani mukama. Omusajja yamubuuza nti gwani mukama And wange. he asked him, who are you, my Lord? Kubanga ye Sawulo yeemanyi nti baayiganya. He knew that Agenda kuyigganya bantu. he knew he was going to persecute people, humans, Tayigganya Yesu. not Jesus himself. Wadde ayigganya babuulya erinnya lye. Much as he was Kati Yesu amubuuza against his onjigganyiza ki? followers, and he's asking him, why are you N'amubuuza persecuting me? gwani mukama And he wange. asked him, who are you, my Lord? Nze Kristo, Said, I am Christ, omwana wa Katonda Son omulala. of the living God. Now you are in my hands. Kati oli mu mikono gyange. Tell your neighbor Gamba muliraanwo nti obanga gwe wandoga. nti if at all you're the one who be Right wishing me, now kati bwe twogerera you are in my oli mu hands. mikono gyange. Hallelujah. Amen. Anti bagamba You know they say mbu Yesu teyabizzaayo. that Jesus never sent them back. Ekitangala kyetoolola Pawulo That flashlight that surrounded Paul n'ekimukuba ekigo. and made him collapse. Pawulo agenda okuvaawo wansi By the time Paul left the ground, ng'amaaso gazibye, his eyes were blinded omumwa nga and guzibye. his mouth turned down. Kyosiga ky'okungula. What you sow, you reap. Lwaki omumwa gwaziba? Why did the mouth get Lwaki blocked? amaaso gaziba? Why did the eyes be blocked? Tebatuta olyayiziga nti gali maanyi ga Mukama. Because it was the power of Amaanyi the ga Lord. Mukama galiwo okuziba bantu Is the mimwa. power of the Lord there to block people's mouths Oba galiwo okubakuuma nga ba or mirembe. to keep them peaceful? Mukama mulungi. God is good. Sawulo ye yali akyaliddwa amaanyi ga Mukama yekka. Is Saul the only one who has ever received the visitation of the power of the Lord? N'omusajja Musa Even Moses, yali ku lusozi he Sinaayi. was at Mount Sinai, Ekisaka ky'omuliro ne kikwata and the omuliro. burning bush, a bush started burning rather. Katonda n'ayogerera mu muliro mu God kisaka. spoke through the fire which was Nga burning. Sawulo nga Musa teyaziba mimwa How n'amaaso. come Moses never lost his mouth or his eyes? Lwaki era Sawulo Why is it so? yaziba amaaso Why is he the one whose eyes N'aziba blocked emimwa. and mouth as well? ne basitula And they carried him ne bamutwala butwazi ng'akaana akato and they took him just like a baby nga ne gy'alaga talabayo. because he could not see where he was heading to. Lwaki? Why? Mbeera okubisaayo. Hey, It's not biblical. it's not good. You Send don't them know back. Bible. Tomanyi Bible. Weetaaga okusomesebwa. You need to be trained. Omanye mulimu abantu abalina omuzimu gw'obutakkiriza. There's people who have that spirit of unbelief. Nga ye ne bw'omulaga ensobi Even getakkiriza. if you show someone a mistake, they don't Nga ne accept. bw'omulaga Even ebyawandiikibwa if you show them scriptures, ebituufu yo abeera the right n'ekituufu. scriptures, basigala bagamba, Mukama waffe talagira our ekyo. master does not say that. N'omugamba nti kati ekyo And kiki? they say, now what's that? Eyali agenda okuyigganya The Yesu. one who was going to persecute Jesus, Yesu yamukubba ennume y'ekigwo. Jesus hit him down. N'omumwa ne guziba. Even his mouth came N'amaaso down, ne gaziba. and his eyes were blocked. Question is, Ekibuuzo kiri nti, bakiyita bati? how do they Mukama call mulungi. it? God is good all the time. Nkiddemu. Should I repeat it? Ekibuuzo kiri The nti question lies, singa if at all Pawulo oba Sawulo Saul, yasigala mu kakanyavu wa mutima if he had remained with a stiff heart, n'agamba bakakibe kika kibe if he ki had said, well, what or what, sijja kulekera I'm okuyigganya. not going to stop persecuting you. Ekibuuzo kiri nti The question is, yandizibusa amaaso, would he have received his sight again, omumwa gwandizeemu okwogera. or would his mouth have spoken again? Naye Yesu yamala mulaba nti kaakati ono But Jesus first saw that now this one, wali agonze. where he is now softened. Abaaye Hello, mumutwale take him ewa Ananiya to Ananias. amusabire amaaso gaddemu He galabe, prays for him so he can regain but his sight. on condition. Na ye, only Amaaso ga Sawulo Saul's eyes, n'omumwa okwogera even the mouth, n'amaaso okutunula even his eyes to see. gaali ku condition Waliwo nkuzibula amaaso obukwakkulizo. n'omumwa gugenda kwogera I'm closing your naye eyes, olina but okumpeereza. I'm regaining your sight and your mouth, but you have to serve me.
Hallelujah. Amen. naye olina okumpeereza. You've got to serve me. ebiseera bisinga nammwe ebintu mubiteeke mu In condition. most cases, namwe bintu muteke oli wano omusajja yakulekawo here a man left you. ngenda musabira I akomewo want to pray for him to come naye back. bwakomawo leka kubeera ndaba ku ki. Once he comes back, don't be like, teekawo hey, ku condition. tekawo obukwakulizo. bw'omukomezaawo Once he comes back, si gwomukomezaawo either one was brought him back. teekawo ku condition. Put obukwakulizo. mugambe okay, you are welcome back. Nkwaniriza. webale komawo. It's good you're back. but on condition. Naye waliwo akakwakulizo. bw'oba okomye gy'oli Once you come back, ng'oyagala okuddamu if okulabwina I only want tondebwa. to see my gifts. I need ring. Njagala empeta. njagala empeta. I need a ring. njagala embagi y'amaanyi. I need a very big olina wedding. okunkolera You have business. to start for me a business. olina okunzimbira. You have to build for me. on condition. Kukakwakulizo. mukama mulungi God is good. yamugamba okay Said, fine. kale bakutwale You be taken mu kibuga. to the city. ojja kulaba ananiya omuntu You gwe meet bayita ananiya. Ananias. erinnya lye ananiya. His name is ajja Ananias. kujja akusabire He's going to come pray for akuseeko you omukono and lay his hands on ojuzibwe you. omwoyo Then omutukuvu you'll be filled with the Holy Spirit. obatizibwe You'll be baptized omumwa gwogere and you start speaking amaaso and galabe you regain your sight. but on condition Naye kukakwakulizo. olina You've okumpeereza got to serve ate me. ogendere ddala mu You have baamawanga. to go throughout the Gentiles. mu maaso awo n'amukyusa n'erinnya In the near future, even change his n'amugamba name. kati tokyayitibwa I said, sawulo you're even no longer Saul. ogenda kuyitibwanga Your name is pawulo. going to be oyo Paul. pawulo That was ayogerwako mu Paul bitabo that's bino. talked about in these books. listen to me Mpuliriza. kyosiga kyokungula. What you sow, you later reap. bw'osoma sitole ya pawulo. Once you read Paul's story, pawulo yagendanga mu bawarabu. I used to go to the Arabs, katonda omwoyo wa mukama n'amutuma and the Spirit of the Lord could send him ogendera ddala eri mu banne go to his fellows, mu kikoosi kye to his clique kye yabeeranga nakyo that he used to be with. nga bawakanya enjiri ya While they yesu were opposing the gospel of Jesus. ye yamusindikayo. That's why he sent him. bano abange tebajja kgenda These ones, mine will not go kati there. gwe abaagendayo. It is you to go there. naawe bakuwutule Even you, they hit naawe you batowutula as you nabo. are hitting these ones. somebody say hallelujah. Hallelujah. somebody say hallelujah. 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 Amen. ye yamusindika. Where he sent him, baakuba pawulo. Paul was hit. baakuba pawulo. Paul was beaten. era waliwo omusuula weyewerako n'obujulizi. There's somewhere at the bwe naba church ngifunye says, enja gibawo. and the testimony when I get it, weyewerako I'll give it to n'obujulizi you. n'agamba nti Where he omulabe says that the enemy yanfumita eriggwa mu mbiriizi. pricked me with a thorn in the baakuba limbs. pawulo They hit ne Paul, bamuyisako ne mu ddirisa even threw him through a window, ne bakasuka ebweru. and he fell outside. naye nga banoonya kumutolosa musajja watu ng'agenda kuttibwa. While the one he was back kati to katonda bwe yamala okuwamba pawulo after bw'ati God capturing Paul, n'asooka muteekamu omutima. he first put a heart in him. buli gwe yakozesanga ng'ayiga abayigirizwa ba Heart he yesu used to use the other gwe side. yakwata ogwo It's the same n'agukyusa heart he got and changed around n'agumuteekamu. and put it inside him. pawulo n'ajjula And ekiruyi then kya Paul yesu was filled with the power of Jesus. n'ajjula omwoyo He omutukuvu was filled with the Holy Spirit. n'ajjula He obuvumu was filled with strength. n'agamba He kama was said, mbaye "Kati ekiba oba kibe, banzite whether they kill me, let them kill me. nteekwa kubuulira Now I've got yesu to preach the omwana wa gospel, katonda whether omulamu. what." pawulo n'ayingira mu baamawanga And then Paul entered the naye nga bali Gentiles. bakuba. Those people, they could kill. baakuba pawulo They hit Paul. naye nga tafunamu yadde ekirowoozo ekigamba He could not get a thought nti of bino saying, kambiveeko. let me let go of his things. baakuba pawulo They beat Paul. baavuma pawulo They abused Paul. baafumita pawulo They plicked Paul. baakuba pawulo engolo Pierced him. baawalula They pawulo knocked him. naye nga omutima But inside katonda it, yagukakanyaza God had nga made his tasobola heart kuva ku stiff, yesu. and he could not leave Jesus. haleluya. Amen. mukama mulungi. God is great. ebintu bwe birikyuka ne bidda Once gy'oli things turn back your way, katonda agenda kubinyweza God is going to hold them strong, and abinyweze he's going to strengthen nga them. ne bwe babirwanyisa In that no bikuveeko matter how they fight nga to leave tebisobola you, they kuvaako. cannot dare leave you. haleluya. Amen. gy'okomye okubeera obwavu. The more you be, the more broken. obwavu bukulumya ebbanga ddene. Brokenness, you've been with it for a long obwavu time. bukuyiganyiza It has persecuted you ebbanga ddene. for a long time. that is a your Saulo. Kati oyo ye Sawulo wo.
I think ndowooza nkivunudde mu ngeri gy'otegeera. You are Sawulo akuyiganyiza ebbanga ddene. Saul has haunted you for a long time. Sawulo gwe bayita ekidibo Saul called rejection akuyiganyiza has ebbanga ddene. persecuted you for a very long time. Sawulo gwe bayita amabanja Saul called debts akuyiganyiza ebbanga has ddene. persecuted you for a very long time. naye njogera But ng'omusajja I wa speak as a Katonda. man of God. One day, Olunaku lumu bwe luti. One day. Olunaku lumu lwokka. One day. Olunaku lumu bwe luti. One day. Olunaku lumu. Sawulo w'oyo That Saul of yours, Katonda agenda musalirako mu God kkubo. is going to capture him and seize him on the way Amuyite and then call him. obwavu You brokenness. Brokenness. wange mukama wange Yes, master. onjiganyiza Why are you persecuting me? nakuyiganyako di mukama When wange did I ever persecute you, my master? Mr. Moses Omwami Moses oyo bw'oyiganya mulaba ebbanga lyonna that you've been on his case for a Tewayiganya long ye. time. It was not him you were Wayiganya against, nze. but it was me instead. kino kimanye You know this. buli awalana ggwe Whoever persecutes you awalana Katonda yakutonda. is persecuting God who created him. akuloga akimanye Whoever is bewitching you yepankira Katonda yakutonda is hearkening themselves on a God or God who kubanga created you. Katonda amanyi pulaani zo. Because God knows what your plans are. kyamutwalira akaseera It took him a lot of time. ekiseera It took him time okulowooza to think n'agamba and say, tutonde let omuntu us create a human mu kifaananyi kyaffe. in our image. lubereberye Sulemu. Genesis Sulemu awe 1. wata. Yeah, somewhere like that. mukama mulungi. God is great. Katonda kyamutwala kiseera n'alowooza Took God time to think. n'akupulaninga He planned. Now you have to sitwaki check kyayo bw'olina okubeera, how your shape got to be. enfaanana yo bw'olina How okubeera, you've got to look. To endowooza appear. yo bw'erina How okubeera, your thinking has got to be. entegeera yo bw'erina How okubeera, your senses have got to obwanvu bwo bwe bulina okukola, be. How your height has got to be. obunene bwo bwe bulina okubeera. Your weight has got to be. n'akupulaninga And yakutegekera n'agamba and said, tutonde omuntu let us create a human mu kifaananyi in kyaffe. our image. nkuzaayo wali. I'm taking you back. yensonga lwaki Yesu abuuziza That is Sawulo why Jesus asked Saul, onjiganyiza ki? why are you persecuting me? kubanga yakiraba Because he saw oyigganya bali that he was oba persecuting those oyigganya bo ones, yet oba he was oyigganya ye persecuting Jesus kubanga ye himself. yabatonda Because he's the one who created them. bamutwalira akaseera. It took him kyukira time. mulamu gati Katonda kyamutwalira akaseera Touch your neighbor and say, it took God time. ng'akutonda While he was creating you, ng'akubumba while he was molding you, decoration akutonaatona. He akutonaatona was decorating you. n'akuteekako ennyindo And he put a nose on you. n'akusaako He amaaso put your eyes on you. n'akusaako And engalo he put your hands on n'akusaako you. And amagulu he put the legs on you. ng'olina okutambula You have to walk okutuuka to reach where ky'oyagala. you want. kati Katonda kyali God, where he munyiivu is musunguwavu angry, is pissed, alina obusungu is angry okulaba to omuntu see any eyeejingira ku magulu someone go who's trying to Ye try your legs yakuteekako that he put on you. ng'akutega What he ttale. was creating. Today Olwaleero enough is enough. kimala. Fire. Omuliro Enough is enough. kimala. Fire from heaven. Omuliro kuva mu ggulu. Tuli wamu. Are we together? Mukama mulungi. God is great. This is Earth's device. Gano magezi kuwona okuwabula. Kakati okuva lwozze wano. From the time you've come here, Tegeera get to know Katonda yakutonda. God who created you. Toddamu kwesiga bintu by'amasabo. Don't trust shrines again. Emmindi tekeeranga ku A makya pipe has never got up one day n'ekuwamuka. and gave you breath. Yirizi A child tekeeranga ku makya has never got up one day and n'ekutonda. created you. The question is Ekibuuzo kiri nti, mu kuva mu lubuto in your lw'amaawo mother's womb, walina yirizi mu kiwatu. did you have a charm in your waist? Kyukiramu nti waayi mu kuva mu lubuto lwa maama wo In your mother's womb, wamala kuteeka bubba wansi wa kitanda did you first put a rod under your bed? haleluya Amen. nkusigamu omutima I'm sowing a heart in you ogwesiga Katonda wo. of trusting your God. okuva olwaleero From today onwards, toddamu kukkiririza mu bintu by'amasabo, don't ever accept those things of toddamu shrines. kukkiriza mu bintu bya Don't busamize. accept those things of sorcerers. weesige Katonda ye. Just trust your God alone.
neiba omulogo Is your neighbor a witch? muleke aloge Let him or her witch. naye okuva lwosabira wamu lwa But pastor from the time you've bwetandika weesige from here, Katonda trust God only. gwe twandika olwanyisa erinnya lya yesu You fight with the name of Jesus. bwe buli kyowulira nga kigwanga nti mu Whatever linnya you lya hear, say yesu in the name of Jesus oyo gwe nsinza that I serve. nga ndi wa musumba wange While I'm yiga at my pastor, tekijja kunsobola it cannot manage me. kasita ofuna omutima ogw'ejjinja Once you bwegutyo get such a heart of a stone, kasita ofuna omutima omugumu once you get such a strong heart, katonda ayimirira God naawe always stands with you. 2015 Enkumi bbiri kumi n'etaano, omuyaga gwasituka a wind blew ku musumba yiga about Pastor Iga. musumba yiga mu Pastor kooti Iga in musumba court. yiga wuyo oluzira Pastor Iga is going to ate bano simanyi bannabbi biki Pastor Iga and avuddeyo ayogedde ku Pastor Iga. saying He's a mafia. Alina akasenge mw'attira he abantu. has a torture room. n'abamu ne mulowooza And some of you started thinking Tebannaawe. that ekkanisa ya musumba yiga is ekyaliwo Pastor Iga's church still living? anaddamu okuyimirirako maaso Is he going g'abantu to stand before people again? No. enkeera namungi w'omuntu n'ayiika wano Next day, Nange thousands of nenzija. people came here and I also came. n'ajjira mu kitiibwa I came in honors. nava eno nga nyambadde Nenzija. And I came. nenzija And I came. neŋŋamba And I said, what are you talking Kiki about kyoyogerako? I have a skin Nina olususu. I'm a beautiful Ndi girl musajja mugogoofu. haleluya Amen. mukama mulungi God is good all the time. neneekubirawo oluzungu I lwange put my broken English. nze sitya Me, I don't fear. because before I told you Nga sinaba kugamba. siri olubereberye nakugamba In the beginning, I told nti you saasoma that I did not maama wange si school. muzungu That my mom is not Kitange si English. muzungu. Neither my father's. oba embwa ngiyise dogasi Now, when I call a dog a I cat, don't care nze saagala kumanya. mukama mulungi God is wonderful. oba kabaka omusajja muyise queen Whether I I don't call a care king a queen, nze amayi sifaayo. muzungu Am I zungu? oba kabaka omukazi muyise king If I call a queen a king, I don't care nze saagala kumanya. nayimirira But I stood nempeereza and katonda said, I served the Lord. nakati nkyaweereza Up to now I'm serving. tomorrow nja kuweereza Shall serve. next week nja Next kuweereza shall serve. next month nja N'omwezi kuweereza ogujja serve. next year nja N'omwaka kuweereza ogujja serve. what are you talking about Kiki kyotegeeza? listen to me Puliiza. embwa A dog, okuleka nga ndalu unless it's a crazy dog. kubanga embwa endalu etomera Because a n'ekisenge crazy dog can knock even the wall. nga temanyi kyetomera Not knowing what naye it's embwa knocking. etegeera But a wise dog, ne bweba nkambwe etyo even if it's how tough, kase zigireeta emisinde once it comes very fast, bwadduka don't run. Kumazzi. Once you run, you're finished. naye kasita ejja emisinde Once it comes very fast, n'oyimirira and wano you stand like this. n'ejja nga n'oyimirira And then you wamu stand like this. n'oyimirira wamu You stand bwegye still. efuluutira It starts snowing from there, and it ate snows. n'ogiraga And then you show nti it togitidde that you're not scared. n'ogirumba And then you attack it. edduka emisinde It can take off. edduka emisinde It can take off. this is a time Chekiseera. toddamu kudduka mujja Don't run away from your coward. yimirira You buyimirizi stand like this. embwa eyo That beach. weyimirira buyimirizi For you stand like this. Engage. And that beach. ojja kugiraba You see. It ejja kufuluuta shall snow. tonotono And then mu snow. lumini It shall lick. mu lipstick In the mu ministers. In the bukondokondo lipsticks. mu butumbatumba And those yeebiguze and biguze then it starts ejja faking konala itself. ebiguze At the end, it shall die. do you have any verse
in the Bible? Oyina Bible. Any verse in the Bible? Oyina olunyiriri lwonna mu Bible. Olugamba Which says nti bwe yali abalumba e Damasiko that while he was attacking them in Damascus, baddukayo e Damasiko that they ran from Damascus, baasigala mu they Damasiko. remain where they were. Embwa yali ebalumba The dog which gye was bayita attacking Sawulo, them, when Katonda God saw, yagisalirako mu kkuba. God roadblocked it. Bw'oba oli wa Pasayiga Once you had passengers, toddamu kutya mbwa. don't fear any dog or any bitch. Hallelujah. Amen. Mukama mulungi. God is wonderful. Everything take it easy. Gwe kitwale nti kiri okay. Leka omusajja yeebogoze Let the man say whatever he kubanga omulaba wants. akyuse Because you see has changed. atandise okulinyisaako mujjawo He's now making your co-wife step on you. n'enju azimbira mujjawo Even the house is building for your co-wife. otandike okweraliikirira. And then you start worrying. No way. yimirira You buyimirizi. stand like this. bayibuli egamba yimirira The Bible buyimirizi says you stand firm. onoolaba ekitiibwa kya And katonda. you see the glory of the Lord. yimirira You buyimirizi. just stand firm. abalabe bo bali eri Your bapulaningira enemies, they are there naye planning for you. mukama The abalaba. Lord is watching them. byonna bye All bapulaninga that they are faking and bali planning, mu kkubo bajja. they are in the way coming. katonda abalaba. God is seeing them. gwe katonda yekikugyemu God dda. has already taken you out of it. Listen to me. Puliriza. ab'e Damasiko Those who are Damascus, Yesu yakibajjamu. Jesus took them out Ye of it. n'ayimirirawo And then he stood there himself n'amugamba and said, lwaki onjigganya. why are you persecuting bali me? yakibajjamu. He took them out of This it. is a time Kati kino kye katonda kiseera agenda for God kikujjamu. to take you out of it. yeesimbawo. He stood. katonda agenda kikujjamu. God is going to take you out of it. ekyomu makaago That of your marriage. katonda agenda God is going kikujjamu. to take you out of it. ali akabuuza embwa And then y'omukazi you ask that bitch of a woman agibuuze and ask it, onjigganyiza. why are you persecuting me? omusajja wamusanga You wange found a man was mine. onjigganyiza. And then you're haunting me, you're persecuting me. nakola naye I worked with him. yesu yayogerere And he's the nga one gwe si saying that. gwayogera. And no, you're not the yesu one. yayogera ng'agamba Jesus said, speaking, namenyeka n'omusajja I hustled with this man. namusanga talina I kyali found him empty nga mwavu while he was broke. ng'asula ku He ttaka. was staying on the ground. nemenyeka I naye hustled with him. netugaggawala And we became wealthy. tutuuse mu We've bugagga. reached wealth. kati musajja gwe And now you man, oneefuulira. you're turning lwaki around. Why? lwaki Why? lwaki Why? lwaki Why? lwaki Why oneefuulira. are you turning around? gwe nga yesu Why? yakikuggyeemu Jesus dda. has already taken you out of it. ye And yayimiridde. he's the one standing in your shoes. yesu yanga bwe yayimirira mu ky'e Just Damasiko. as Jesus stood in the one of yesu nga bwe Damascus, yayimirira mu kkubo just erigenda e as Jesus Damasiko. stood in the way to abali e Damascus, Damasiko baleme kufuna obuzibu. those in Damascus had a problem. yesu agenda kuyimirira mu It's kkubo time for him to stand in the erireeta way obwavu. that brings alibuuze poverty and asks him, munjigganyiza why are ki? you persecuting me? kyukira mulungu nti naye mutuufu. Turn to your neighbor and say, but actually, katonda yeetaaga God akikuggyemu. needs to take you out of it. ky'oyitamu What you're going through, kyekiseera this is the time katonda akikuggyemu. for God to take you out of it. haleluya. Amen. yimirira buyimirizi. Just stand firm. bagenda kwanjula They are going to introduce. embaga yaddi. When is the wedding? gwandaba ku tv. You who's watching me on TV. embaga yaddi When is the wedding? mbu ya lwa mukaaga On Saturday, bagenda gikuba mujjawo. they are going to wed your co-wife. baleke Let them be. twakasooka okulaba Or have we just seen? twakasooka okulaba embwa ezeewoleyasinga. Have we just seen? mukama mulungi. God is good. twakasooka okulaba Have we just seen? twakasooka okulaba Have we just seen accident mu mbaga. accidents after weddings? twakasooka okulaba Have we just seen? ndi muzibu nnyo. I'm very complex. nze yesaala yange. That's my players. twakoowa We are fed up. Oh. twakoowa embeera embi. We are fed up with the bad situation. twakoowa abalogo. We are tired of witches.
ne bwe buli baddi no matter when, ne buli baddi no matter when. alina wayogera mu Ezekiel ludabu Somewhere alina like yekyogerera that. There's somewhere he said n'agamba ndikivuunika that I'll put it down, n'enkivuunika upside down, n'enkivuunika upside down, n'enkivuunikira ddala upside down, okutuusa nnyini kyo until the lwalijja real owner shows up. n'eryoka And kivuunula then I'll put it upside up. abantu abamu mutetemeka nnyo Some people, you are very timid. Mswahili anasema unatetemeka You're very timid. lakini mwendo wa kinyonga haujukwai Whatever comes, you just fear. nti ensooba ya nabolofu That the way tekula kudda mabega the way chameleon kuba moves genda maaso is not backwards but forward. bakulaba nga asooba They see as if you're slow. ojja mu byayiga You come ng'olinga across asooba as if you're very slow. eri embaga egenda mu maaso The wedding is going kyokka on. mbu weesibye wayiga For you had a non-to n'abawi b'amagezi ne bajja Even the advisors naye come. wayiga oba But why tebikola don't you leave past jangu like that? tukutwaleke Let wajjajja us muwanga take you to Jaja gwesigala Mwanga. ng'oyimiridde You remain standing ogamba firm. sirina gye ndaga And then you see, say, I'm not going anywhere. sirina gye Don't ndaga say, I'm not going anywhere. ndikivuunika I'll put it upside down. n'enkivuunika Upside down. n'enkivuunika Upside down. okutuusa nnyini kyo Until the real owner comes. lwalijja When he shows up, then n'enkivuunula I'll put it upside up. sawulo amaze okufuna ebbaluwa Saul has got a letter. mukama mulungi God is great. ye katonda ng'amulaba God is seeing Saul's plans. ebibimba bikka What Madina motives yabiyimba. also come down. ebibimba bikka naye ensi ekyuka ffenna twali bakazi ew'omusajja wangi olina kompaayo Are you giving me something? wangi essuula ki 21 olunyiriri lwa 23 Ezekiel mbakubira engalo 21:23. ez'amaanyi Clap for them. 27 27. olunyiriri lwa 27 Line essuula 21 27 chapter. N'asomesanga mwe wamma. I'll always teach you, you know. abafaayo nnyo mu bayibuli Those who mind about kubira the mukama Bible. engalo Clap for ez'amaanyi Jesus. ndikivuunika I put it upside down. n'enkivuunikira dda Upside down. n'ekiteekako ejjinja I even put a stone on it. paka ennyini kyo lwalirabika Till the real owner shows ejjinja up. And then n'endijjako I n'atwala remove ekintu stone kye and put it upside up. omusajja owuwo Your husband, ne banamuzunza no matter how ne they seize him bamutwala wa and take ne him bamukola well biri and do ne this bamuweweeta and mbirevu wewet him ne in the bamuweweeta beard, amabeere even the ne breasts, bamuwa mu kifuba stretched, hug ne him, bamuyisa obugalo mu and then kifuba put the ne hands bakola in the batya chest and ne do what? banakola batya And do ne what? banakola No matter batya what they do. at the end Nkomerero. but at the end Ku nkomerero ya byonna. end. Ku nkomerero ya byonna. end. Ku nkomerero. katonda alimukwata God shall hold him n'amugamba mwana and tell wange him, hey, ekyali ekikyo what was yours Kikyo. is there. mukama mulungi God is great. mukama mulungi God is great. ne banakola batya No matter what they do. bayibuli eyogera ku musajja The Bible speaks of a man, molodokaayi Mordecai. gamba muno molodokaayi Mordecai. damu omugambe molodokaayi Turn to neighbor and say Mordecai. damu okyogere molodokaayi Turn to neighbor and say Mordecai. omusajja ono molodokaayi This man, Mordecai, yali akola ku geeti he was a gate man ku lubiri lwa kabaka at the palace of the king. kabaka akaswero yogera kabaka akaswero King Xerxes. kabaka ani King Xerxes. kabaka ani King Xerxes. kabaka akaswero King Xerxes. ngenda kusabira n'abakwerabira baddemu I'm going to bakujjukire pray for even those who had forgotten. You are going to remember him. n'ekyatwala entuuyo zo Even what took your sweat, mukama God akiyimuse is going to lift it ofune mu ntuuyo zo so that you get out of your sweat. njogera ku musajja molodokaayi I speak of a man Mordecai. ali mu ssuula ya eseza He's in the book of Esther. mu
mu ssuula ya Eseza kiri mu ndagaano In the nkadde. book of Esther in the Old Testament, Omusajja Moluddekaayi Mordecai, kabaka Akaswero, King Xerxes, dama mwogere kabaka Akaswero. you say that name, King Xerxes. Kati bulya munne enjiri mugambe kabaka Turn to Akaswero. your neighbor and preach to him or her. Say, King Mubulye nga Xerxes. buli enjiri nga As pasaka. you're preaching, Kabaka Akaswero. King Xerxes, so Muyige okubulya enjiri. learn to preach the gospel. Wulya story. Listen to the story. Kabaka Akaswero King Xerxes yali agenda kufa. was about to pass away Ng'abatujju bakoze olukwe lwonna while the rebels had done all plans olugenda okutta that's going kabaka Akaswero. to kill King Xerxes. Kati Moluddekaayi Now Mordecai, omupakasi just a mere servant, ng'akola omulimu gw'obwasikaali while he was a gate man, akwata kasaali he had an arrow. n'agwa mu lukwe He fell into the gwe trap baali bagenda okuttiramu kabaka. of those who had planned to kill the king. Moluddekaayi bwe yagwa mu lukwe And after he fell into that trap, n'alabula he advised, kabaka n'awona and then the king okugwa survived mu lukwe to lw'abatujju fall in the trap of those who wanted to kill him. okumutta. Kyukira muno muge nti Moluddekaayi nga yakola nnyo. Turn to your neighbor and say, how come that gate man did a N'ataasa good job? kabaka okufa. He saved the king from dying. Naye newankubadde yakola ebyo But much as he did that, kabaka yali munene nnyo. the king was mighty. Kabaka teyamanya The king never knew abaali bamwetoolodde bonna that of all who were surrounded, tebaasobola kupurezentingayo they Moluddekaayi could not okutuusa Mordecai mu maaso ga kabaka before the king. nti ono yakuwonyeza This is the okufa. one who has Tebakikola. survived. They did not do that. Kabaka n'abeera mu bitiibwa bye. The king remained in his Awonye majesty. okufa. He has survived death. Musajja wattu Poor Moluddekaayi man Mordecai, n'alowooza oba bali he nzijukira thought he was thinking, how will I ever bwe be mba ndi remembered? asikaali Get bampeyo mad. wakiri akayinja ka Said, lefutinanti. at least they give me another promotion. Kyokera muno muge nti bw'obanga waliko kubaazirwanako Turn to your neighbor if you're among the veterans. nga wakubako emundu mu nsiko If you are among kati the awo pasayiga ali mu veterans, now kukoona their pastor is knocking you. oli omu kubaazirwanako You're among the veterans. naye okuva lwava mu nsiko But oli from the kuluta time you left the bush, abaakava e Makerere bawala those who come from Makere, they are cadets. byebyo omwana wange afero byayima nti olinga ŋŋaali That you are like crested. abange ninga ŋŋaali ekifaananyi kyayo kisula mu state house The picture of it. naye amaka gaayo esula mu bisiikosiko. Tugende maaso. So do we continue? Tugende maaso. So do we continue? Moluddekaayi Mordecai, n'alinda alabe he waited oba kabaka n'amuyita to see whether the king would invite him n'amuwaayo kasiimo and maybe give him a token of appreciation olw'omulimu omulungi gw'akoze for ogw'okuwonya the great kabaka. job he has done of surviving Bamugamba his ekintu life. kimu, He was told one thing. olina kukwata kasaale ko, You have to hold your arrow olina kuuma wali ku geeti, and you have to be a gate man. You olina kusula ku have lubalaza, to stay at that veranda. You olina kusula awo have to stay there outside the gate ku mulyango gwa geeti empewo so efuwe. that the wind blows you Seba properly. kyakutonderwa You kubeera are awo. meant to be there. N'abeera awo. He stayed there. Naye era Katonda teerabira bannaku be But God does not forget his ne people. bakiyingiza mu book of what? Records. Records. And bakiteeka mu byafaayo. Mukama mulungi God is nti good. omusajja eyawonya That kabaka the man who tipped the king, akaswera okufa King Xerxes, bamuyita survived. Moluddekaayi He's called ate Mordecai, nga Muyudaaya. and he's a Jew. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Let's clap for the Lord. Kati waliwo Kamani. Now there's Haman. Kamani alinga bw'olaba Katikkiro wa Buganda Haman was like the prime minister of Buganda. Peter Mayiga nga yali ku lusegere lwani Who lwa kabaka mwogere was Kamani. close to the king. Kamani Haman, nga ye Katikkiro wa Buganda. like the prime minister of Buganda. Kati Kamani Now Haman, nga yali ku lusegere lwa kabaka Haman was the closest Akasero to the king. naye Kamani But Haman, si Muyudaaya. he was not a Jew, Kabaka Akasero and si King Muyudaaya. Xerxes was not a Jew. Ng'obusosoze buli mu ggwanga liri. And there was a discrimination in that whole country, in that whole town. Kamani nga tayagala Bayudaaya. Haman never wanted Jews. Gamba muno nti Kamani nga tayagala Turn to Bayudaaya. neighbor and say, Haman never wanted Jews.
katugeze nti oba ow'ekitiibwa Peter Mayiga Let us say the one who tickled the tafari nga tayagala Banyankole is not loving the Banyankole. naye nga Banyankole But while the Banyankole be bakola obwasikaali are the ones who are doing, they are the gate ku men mulyango gw'olubiri wali Emmengo at the palace gates. naye nga Katikkiro tabaagala But assuming the Prime Minister does not naye like them. tukkiriza ow'ekitiibwa Mayiga ye abaagala But we know abantu bona ye abaagala ngeza bugeza he Mukama loves mulungi them. God is good. kubira Yesu engalo ez'amaanyi Powerful hand clap to Jesus. Kamani Haman n'asalawo decided okusitula olutalo to lift a battle okutta Abayudaaya to bonna all Jews mu nsi eyo baveewo so they leave. mulowooza obusosoze bwatandika You Joana think discrimination has just oza started? butandikidde You Rwanda think it started from Rwanda? ne mu Bayibuli mwe buli Even in the Bible it's there. kati kyemukyewuunya abalokole n'ogenda mu So kanisa born ya again, gundi don't be shocked when bonna you ne go to church. bw'oyogera nsabira bapasitayiga bonna I ne pray for bakukyukira Pastor and they turn and look at ne you. bakulaba nga balaba eki They see as if they are seeing a kati chimney. mulowooza nti kisookedde awo kiri Don't think that's bibiriko just start. Kiri mu Bible. God bless my Kama son kwa mukisa mutabani wange. Mukama mulungi God is good. obusosoze buli mu Bayibuli Discrimination started from long ago. kyukira mu muge nti Kamani Turn to your neighbor and say, Haman. n'ategeka olunaku Haman arranged for a day. n'azimba n'ekitindiro He even built kye tuyita akalabba let's say a hanging kwagenda place. okuttira Abayudaaya bonna A hanging post, a hanging place where he was N'azimba going to put ekintu. all Jews. kwagenda okwanika Abayudaaya abatte Where he was going to hang the Jews. naye nga number one But eyali asooka ye Morodokayi was Mordecai, asula the one who was staying geeti wali ng'akuma at the entrance okubiri of lwa the kabaka gate while he was guarding the palace. yagenda okusookera He's the kalabba one who has to go there first alabe obakatta to see bulungi whether it kills well. Kumbira Yesu engalo Clap for ez'amaanyi. Jesus. ndowooza alabe So he oba tests kyakoze kinatta whether bulungi what he's doing is going to hang agenda them well. kusoosaako He's going to put Morodokayi Mordecai first. bwe mala okuzimba bulungi ekitindiro Building it properly. kwagenda okuttira Where he Abayudaaya was going to hang all the Jews. ng'asooka ye The Morodokayi first one was Mordecai. owookubiri The second ye muganda we gwe bayita Eseza is the sister Yesu called ya Esther eyo Esther. gy'olaba. That's the book of Esther that you see. kubira Yesu engalo A ez'amaanyi powerful hand clap to Jesus. bw'osanga mutima gwagamba While in his heart he was saying, emala okukabanikako Omuyudaaya ono and then he first put this Omusajja. this man. naye ndaba engeri gye I see kamusaamu how it's going to hang him. kati ate ngenda kukwata n'Omuyudaaya Now I'm omukazi also going to get a female Jew. muganda we Eseza Naye muteekeko. the daughter Esther and put. ndaba ate abakazi ko kabatta Then I see katya how does it hang the women. akalabba kubira Yesu engalo Powerful ez'amaanyi hand clap to Jesus. bwe yamaliriza ekyo After doing his plans, Kamani n'akwata ekkubo Haman n'agenda ewa kabaka and went to the king. tuli wamu Are we together? Kamani akutte ekkubo alazeewa Haman has gone where? asabe kabaka akaswera olukusa Ask King Xerxes for permission olumuwa obuyinza that gives him authority olutta Morodokayi to kill Mordecai, olumuwa obuyinza obutta Abayudaaya bonna to give him the authority to naye kill nga the Jews. gwasookerako okutta Yet the first one to be Ye killed Mordecai. was Mordecai. Kamani n'ayambala Haman went very fast. ali mu kkuba asibye ettaayi He's rushing to the king, agenda mu kkuba agenda going to the palace. kyukira muno mugambe nti awo mulabe wali mu kkuba Turn to your neighbor jja and say, your enemy is on the way. naye Katonda alowooza ki But what is God thinking at that moment? Katonda alaba ekigenda mu maaso oba nedda God seeing what's going in eyes or not? Kamani aba ali mu kkuba agenda ewa While kabaka Haman is on the way to the palace, amusabe he's Morodokayi asking for Mordecai. kabaka n'aleeta The king obukoowu brought n'ekiwuubaalo his mu bulamu bwa kabaka akaswero he brought boredom. kabaka akaswero abaatudde While King Xerxes was mu sitting nnyumba ye in his house, n'awulira talina tulo he ekisooka could not sleep first of all, naye mukoowu nnyo and he was very exhausted. ali so bored He was bored, n'atagula ebirevu bye and he started scratching his beard and said, no, what do I kyokera do? mulamuge nti olwo Kamani ali mu kkuba ajja Turn to your neighbor and say, Haman is on his way to the palace.
ayanjule ensonga maaso ga kabaka, to present his case before kabaka the king. amuwa olukusa So the king permits him olutta Molodokayi. to kill Mordecai. Kabaka n'awujjala naye The king is like, now what do I do? abaayi I'm bored. Hello, mulinayawo ku bitabo tabo don't you nsome. have some books for me to read? Kyukira mulamuga nti ho Turn to neighbor and say, hey, kabaka atumizza the ebitabo. king has sent for books. So Kabaka ne bamuleetera ekitabo. then they brought a book to him. Kabaka olwaba okubikula nti The moment he opened like this, peegi gy'atuukirako the page he reached n'asoma, and read, waaliwo omusajja there was a man bamuyita Molodokayi called Mordecai akola ku mulyango gwa who kabaka used to sit at the gate of the ku palace. lubiri lwa kabaka akaswero. King's palace, King Omusajja Xerxes. oyo Now that man yataasa nnyo saved a lot obulamu bwa the kabaka life of the king, kubanga kabaka yali agenda because the king kufa. was to be killed. Kyukira munamuge nti eri bali mu kupulaningira Turn to neighbor kufa. and say, there they're planning this Eno for you. Katonda alina ekirala Yeah, God is kyapulaninga. planning something hideous for you. Omusajja oyo Now that man, yagwa mu lukwe he fell into a trap. kabaka akaswero He discovered the lwe trap yali agenda okufiiramu. where King Xerxes Era omusajja oyo was, Muyudaaya and that man, the Jew, Molodokayi Mordecai, ye yataasa kabaka is the okufa. one who saved the king from Kabaka dying. n'alikako ekitabo The king covered the book and said, Where is this man? ono omusajja ali ludda wa? Mu magandula ge. Eh? Where is this man? His calls omusajja Omuntu eyataasa okufa. omusajja who saved Ali him. ludda wa? Where is he? Nyinza mukolera ki? What can I do for Kyogera him? munamuga nti Kamani ali mu kkuba Touch gye. your neighbor and say, Haman is on his way coming. Oh! Hey! Hey! Kabaka naga, Say, what? Ekiki? What is this? Kiki kino kyensomye? Where is this man? Ono omusajja yakola kino aliwa? My God. Katonda wa. Omusajja yantaasa okufa. A man who saved my life. Omusajja yalokola obulamu A bwange. man who saved my life. Jjukira muno omugambe. Turn to your neighbor and Ekiseera say, kigenda time kutuuka. is about to come. Baawe ajjukire When obulungi your husband bw'omukolera. is going to remember your Ajjukire goodness. gye mwava. He's going to remember how far you come Ajjukire from. ekyoba gye He's going to mwatobamu. remember how you hustled Ajjukire together. engeri You remember gy'omujjanjabamu. how you used to nurse him. Ajjukire engeri You gy'omubeererawo ku remember how you kitanda. used to nurse Kabaka him. ali mu kujjukira. The king is now Ali mu remembering. kuteebereza. He's now remembering. N'agamba omusajja ono yalaga wa? Hey, hey, Omusajja ono nga mwagadde. wait, I've loved this man. Kamani ali mu kkuba gye. Haman is on his way to the palace. Omusajja ono nga mwagadde. Hey, how come this man is? Nga ntuuse wala. He has reached. He has benefited. Nyinza mukolera What ki? can I ever do for this man? Kabaka akyebuuza. Now the king is moving. here and Kyayinza there. okukolera What he Molodokayi. can do for Mordecai? Kamani to. And then Haman, kong kong kong. Kyogera muno nti Kamani ayingiddewo. Turn to the and say Haman has Komba eri Katonda. coming from the Lord. Yajjukizza dda kabaka. Yet God has already reminded the Entuuyo king za of the Molodokayi. sweat of Mordecai. Kamani n'akonkona ba to. Haman knocked kong kong kong. Kabaka n'amugamba The Kani. king said, Yinjira. Katikkiro olw'olwo okuyingirawo Kamani. After the prime minister Kabaka entered, teyamuganya kwogera the ekigambo king never n'eki. bothered him to say a word. N'amugamba shut up. Wenyamaza. Wenyamaza. Keep quiet. Tombulya ekikuleese. Don't tell me what has brought Okyo you. weebale kujja. It's good you have come. Ekikuleese I sikimanyi. don't know what has brought Seetaaga you. kiwulira. I don't want to know in Mu fact. kiseera kino In this time, Katikkiro wange my prime minister, Kamani Haman, njagala ombuulire. I want you to tell me, Omuntu someone, kabaka a king, gw'ayagala ennyo someone that a king loves so much, ayinza mukolera someone the ki? king is very happy with. What can the king do with such a person? Awe tugeeza Tulifena, omuntu someone kabaka gw'ayagala that ennyo the king is happy with. babuuza omulabe wa Molodokayi. They're asking the enemy of Mordecai, Omuntu a person kabaka gw'ayagala the king is pleased with. ayinza mukolera ki? What can the Kyogera king mumuge nti do for ekiseera that kigenda person? kutuuka. Yes, Baawe yeebuuza omutima. time is going to come and agamba omuntu gwe husband nanenyeka is naye going to say, a maama person I w'abaana hustled bange with, the mother of my nyinza children. mukolera What can I ki? do for her? Haleluya. Amen. Kamani wulira.
Now you hear. kama ninasooka okwebuuza mutima gwe Haman started asking inside him. kati wano nina kwogera byama I have to say big things only. ate waliwo omuntu omulala kabaka gwayagala Is there talinze anyone the king loves except me? ndaba kabaka nzigwasinga I'm the one the kati king loves. kalina byayagala Now okunkolera it seems he wants to do for me something. kati kanjogere Now ebinene let me say the big things. ebisembayo The biggest of kati all. waliwo omuntu omulala There's nobody else. kabaka Of gwayagala course. talinze That the king ndaba loves. nzigwayagala I'm the only n'alyoka one. atandika And he starts, sebo w'ekitiibwa kabaka Your Majesty the king, ogundegunde live long. maaso booki You live long. magulu nnyondo Oh, the legs of the nyanja storm. temanyiirwa The leg not familiar. liiso ddene Big eyes, nantalabika not normally appearing. ng'ekimuli ky'endaggu As a flower of a dog. omuntu gw'oyagala ennyo Someone you love many, kabaka gw'oyagala ennyo the one you're very pleased with. ekisookera ddala First of all, olina omukolera engule you have to prepare a crown for him, ng'ey'obwakabaka like a crown of a king, n'okimwambaza and then you wear it. put it olina on his head. omwambaza ekyambalo You have to give him a robe, ng'ekyobwakabaka which is like of kingship. You n'okimwambaza also dress it with it. olina omukolera embaga You have ey'amaanyi to bake for him a feast, ne bamutambuza buli wamu and yonna then they move him all mu over, kibuga wonna all over the city, nga bagenda bamulangirira while they're announcing nti ono omusajja that this is the man kabaka gw'ayagala that ennyo the king is pleased with. kyogera muno nti awo Turn to omulabewo your neighbor and say, ali mu They are kukolerera your enemies now hustling for you. abalabawo Your enemies. ekiseera kigenda kutuuka Time is going to come, nga be ba office and messenger they'll be your office messengers. in your company Mu company. nga be bakuteekera They are the teekera ones to arrange things for you, wogenda okuyita where you are going to pass. n'ayongerako And then he added, era ow'ekitiibwa Your Majesty, omuntu gw'oyagala ennyo someone that you're pleased with, olina omutemera ku kitundutundu you have to share a part, kinene nnyo a very big part ekyo by'obugagga bwo from your wealth, n'okimuwa and then you give it to him. omuntu Someone gw'oyagala that you're pleased with. abakana mugamba webali nnyo Thank you, man. oyogedde bulungi You've spoken well. genda Go. mukole bwe mutyo Do like eri that. omusajja And to- gwe bayita molodokayi Mordecai. Hey. Hell. katikiro Hell. agamba wati Hell. genda Hell. mukole engule mu bwangu You go and make a very beautiful crown. mukwate omusajja abadde ku mulyango wali The man who was there at the Mordecai. gate, Mordecai. mumutegekere embaga ey'amaanyi And now prepare a big feast for Julia. him. Oh, are you listening? kubanga musajja mulungi Because he's a very good man. haleluya Amen. kabaka ali mu kuwaana molodokayi Now the king is now praising mu maaso ga Mordecai kamani before Haman. kubanga musajja mulungi nnyo Because he's a very good man. omusajja eyambeererawo A man who was there for me. omusajja eyantaasa A man who saved my life ngagenda kufa when I was about to ekiseera die. kigenda kutuuka At times baawa akuwaane and your mu maaso husband ga will praise you mujjawo before your co-wife. atandika omugamba I start telling her, nabeeranga ne maama w'abaana I used to bange be with the mother of my maama children. w'abaana bange She teyanfumanga never used to abuse me. yamberanga bbaawe She used to treat me as her yampisanga husband. bulungi She used to treat me yagololanga well. engoye She used to zange earn my clothes. yenyamba zange She used to engato dress my shoes. nga simanyi sokisi bwe ziwunya I didn't kale know oli omukazi stockings simutenda That woman is great. yambeererawo She's a mu goddess bulungi of ne all. mu bubi In good and bad she was where you there. my ma Mama waliwa. where you my wife Mutara wange oliwa. kamani yagwaho ekigo Haman collapsed. n'afuluma nga yina n'entegetege Even his knees started zimukutuse shaking. n'agenda ate order from And there's above a order okuva waggulu. order from above Ekiragiro okuva waggulu. olina You okukikola have to do it. if you want Oba oyagala, if you don't oba want toyagala. order from above Kivudde waggulu. katonda agenda kutuuka ekiseera God is going to reach a time ayambaze abalabe bo and is going to dress your enemies Ensonyi. with shame. nga ne
Sawulo gwe twatandikiddeko Just as Saul we began with, Mukama yamuswaza the Lord embarrassed him n'amulaga nti gwolina n'ogenda and showed him, you're the one to go mu kikoosi kyo to your clique, mu katundu mw'obadde obeera area where you used to live, ng'onjigganya persecuting me, ng'onvuma ebigambo while weebiti you are abusing me big gwolina words. n'ogenda You're the one to go there. ate otandika And now okubuulira you start praising me. kati kambabbireyo kamu Now let me tell you a secret. mukimanyi nti sisitemu ya Do Museveni you know that Sevo's system, President Museveni His Excellency the simukubira President, campaign I'm not campaigning for him, naye sirina buzibu naye mwagala but I have no issues with him. Mukama mulungi God is good. mukimanyi Do you know nti sisitemu ya Museveni that Sevo's eringa system eya Yesu is like for Jesus? nkulage Should I show you? Sebaggala Seya yayogeranga binene ku Museveni used to say big things about the president. kati ate Sebaggala y'omu And Seya is the same one. Museveni gwakozesa He's the one Sevo uses. genda obuulire abantu You can tell the people obulungi bwa NRM the goodness of NRA. haleluya Amen. Mukama mulungi God is wonderful. tamala emirundi How many times yasooka kuvuma he Museveni first abused President Museveni? Mukama mulungi God is good. Museveni n'amusika And then Sevo pulled him n'amuleeta and brought him to himself n'amuzaayo and took him back. ku rediyo kwe The yatabaadanga radios where ng'amuvuma he used to go abusing him. n'amuzaayo namuga And kakati said, genda now ku rediyo you go to radios. ziwabeerangako The radios used to be on. Museveni You go and tell them muntu mulungi that Museveni is a very good person. kubira Yesu A powerful hand clap to Jesus. bamaguletiziwa The Ziwas. nze ekyo kyekyanjijja mu byobufuzi And that's why I left politics. nze siriko sayidi I do not have any side. ajja yajja bw'aba Museveni Whether yaliko comes, you come. Whether nina Sevo, I okumwagala have to love him. besijje naye bw'alijja naye Once ndimwagala Sevo come, I oba also love Sebanga him. yazze naye ndimwagala Oh, say, yeah, I love nze him. naleka ebyobufuzi Me, I left politics. haleluya Amen. naleka ebyobufuzi namanya I left ekyama politics because I came to know the secret. batuzanyira ku bwongo They play with our brains. twalina omukyala naye bambi yafa We had a lady who passed away. abebwayise bamumanyi Those of boys say they know. bamuyitanga Nambooze Lukabwe Nambo Zelukabwe, the late. mu biseera ebyo twali mu bokisi In that time, nga tuli bafala we were falais. omusiraamu byayita mu buzu laba bifala si kyentegeeza ngeza bugezi si kye bategeeza bantu They don't mean Mukama that. mulungi. I don't mean that. And So God is good. mu biseera ebyo In nali that time, muwagizi wa Sebaggala I was Seya's supporter. nali nnyo mu byobufuzi I was nasulako wali ebugoloobi ewa mukazi as we a politician. I used nga to tuli obamu ku beekalakaasa ne tusula mu luggya lwa I Sebaggala stayed at Seya's bamuganda compound. batya How okwesimbawo can they refuse him from standing? bamwayiza mbu They are teyasoma like that he did not go to school. waliwo asinga Idi Amin Is there anyone who ever went to eyatufuga school emyaka like munaana nga Idi teyasoma Amin, who ruled us for 8 years without going to Seya! school? Seya! 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 Seya yewafe! wali ebugoloobi There, Bugolobi. ekiro ekyo Sebaggala ne Mabikke That night, Seya nga balinnya mu Malike, kimu batambula aba they were together. baabo ku rediyo Simba Radio Simba, tubalindidde you waka are waiting for them at home. enkeera The next day, nze omu ku kikoosi I was among the clique abaakulembera ekibinja that led the multitude ogenda ku UNEP to go to UNEP. nga Sebaggala agenza okunonayo ebipapula When Seya had gone to pick his Mukama papers, mulungi. God is good. bwe baali mu mma While they refused to give him, Mabikke yakomawo mu ffe Mabike came back to us. Sebaggala baamufunira kkubo ddala we yayita Seya got tetwamulaba another way that he passed where we didn't see. Mabikke najja And n'atugamba Mabike came and told us, mugume be strong. akyali omu He's ofiisi still there in the office. bw'atugamba nti akyali omu ofiisi While he's Konde telling ye us yatemye that, edda he already went. Mabikke n'atuyitamu Mabike n'atugamba went to us nkomawo and said, I'll be back. kati Mabikke bwe yagenda After Mabike left, ndowooza yo poliisi yalina and communication the police had communication with nti them. abakulembeze bwabwe bo batene bakoze Their ki leaders have bagenze like tiyagaasi that. n'atandika Then tear gas Pa, started. pa, Pow, pow. paapa amayinja tukasuse Stones we are throwing. nali omu ku baakiika kikonteyina
ekinene I was among wano those carrying ebukoto a container there. nga polisi etulumba While the police was bamala attacking kuleeta us, kaadi ekijjawo they brought something to a Kati carrier ebiseera to ebyo remove it. nga tuli bafala In those days we were fake. era ne tulonda b'MP And we ne tulonda bakansala ba we chose DP MPs, we voted for councillors. katulonda abaana Let us now vote olwo for mu people. biseera ebyo In that time, Sebaggala bamulemesezza Sayer had failed n'alagamba and he said, muwe Besigye akalulu you give ne us. tutandika akayimba And then we started. hajalagidde olagidde fena tuwe Besigye akalulu hajalagidde olagidde fena tuwe Besigye akalulu Masombira ne tutandika omuyita Masombira And then we started calling Masombira. kubira ddala engalo ez'amaanyi A very big hand clap. kaakati Now, mukama mulungi God is wonderful. kaakati tuba tuli ebwayise While we are in Boise, ne tutandika okulonda nga tugamba kati katulonde now we said, let us now wadde vote. Museveni atubbye mu kalulu Because this man cheated us kati last time. katulonde meeya Now let us vote for mayor. nga wa DP What is a DP member? mu biseera bye yali Sebaana In that time he was. katulonde ababaka mu Let palamenti us choose MP Museveni members. batajja kusobola kuwanguzi So that those ones that Sevo want money. ng'ate bo tebakyuka And for them they cannot change. kati tulyoke tuseesere ne mu And bakansala when we even enter the councillors, abagumu the big ones, abalina emitima emigumu those that have strong hearts, abatamala gakyuka those that can't change easily. tulonze bakansala We chose councillors. ebwayise tulonze Nambooze We Lukabwe chose Namboze Lukabwe. naye kati yafa Now she passed away. kati olunaku lumu Now one day, tuba tutudde n'omukyalo oyo nga we yakawangula are sitting akalulu with that lady after she won. ali mu mwezi election. ng'ogwo In like 1 month, ng'yali anywa nnyo kabiya kaawo she used to like her beer there. abamanyi ebwayise wa mama Those who know Moses there, Mama Mose, omutunzi w'ekyalaani the one, the tailor, awo nga ku sire kansu around tutudde naye awo zaali sewa ngezi bireze ekiro like 8 sirize p.m. erabira I'll never forget. ne tutuula awo We were there. kati emikwano gye mu bo Now the friends ne bamubuuza asked, kyane w'ekitiibwa Lukaba but now Honorable Lukaba. yali mukyala avuma Museveni She was a woman who never Kyekyamuweesa liked obwa Sevo. kansala we That is bwayise why she was given that position. ne bamubuuza naye w'ekitiibwa As Lukaba Honorable Lukaba. noba ng'oli awo You be there. n'ogenda okulaba And you see, ng'ebbaluwa evudde mu the State letter House has come from State nga House Museveni saying, akuwadde obwa minisita Sevo has given you okola post of a otya minister. What do you do? yali atudde bulungi mu katebe She was sitting properly in her chair. omanyi abakazi ab'ebyobufuzi abo You know, politician tebambala women, bulungi bambala buno bwe buti women politician, they don't wear well. They wear those ones of the. tebaagala kaddi wansi They don't bansobola want to kadiwa. I know them. aba ali ku kabbiya bw'ati While she was on her bwe drink, baakimubuuza while she was asked, n'asooka awumuza kabbiya ku mmeeza she first put her. n'amubuuza obuuzizza ki Said, what did you say again? nti ebbaluwa n'emala eva mu State House That once the letter comes from State House ng'eriko omukono gwa pulezidenti with the president's signature ng'akulonze that he has appointed you okubeera omu ku to be baminisita one be of his ministers, ab'ekyama private Okolota. ministers. What do you do? Yaga, nyinza okwagala Museveni Me, I can love Sevo. n'obulamu bwange It's bwonna all my life. ne ŋŋamba Quiet. kola research You research about it. onoomala okukola research After that one, ojja kuva mu byobufuzi you leave politics alone. kubira Yesu engalo A ez'amaanyi powerful hand clap to Jesus. kale neyo mpitiddeyo obuyitizi Anyway, I've just bypassed Siye there. badde topic yaffe, naye That nga was on the tugamba top, but what we nti say okuva lwose is wano from the time we've come here, Mukama agenda kulwanirira the entalo Lord is zo going to fight your battles for you. emimwa egikwogerako gyonna The lips that are mongering Katonda about ajja you, giteegera mu God is kkubo, going to go to hit them. agipanishinge Pan as if emimwa antagonist, gizibe and block amaaso them. gazibe The eyes shall block. Katonda agenda kulwana entalo God is zo going to fight mu your linnya lya battles Yesu Kristo in the name of Jesus Omunnazaaleesi of Nazareth. yongera okubira eddala engalo Again, you ez'amaanyi clap those hands for real. gamba osaanidde Mukama Say, you are worthy, Lord. osaanidde Kabaka You are worthy, King of Kings. njagala onwanira entalo zange I want you to fight all my battles for me. basawulo bange bonna All my souls, Lord. njagala okyusa amannya I want you gaabwe to change their names. ababadde abalabe bange Those that were my enemies, bafuuke abakozi they bange become my workers, my servants. abadde bankiganya bonna Those that were persecuting me, njagala baswale I want them to be put to shame. bawunzike nga They baswadde end up being put to shame. bawunzike nga balaba
okulaba ekitiibwa kya They came katonda and sing the glory of the Lord eri obulamu bwange. in my life. Nkwegayidde Mukama I beg you, Lord, okuva lwe nzize from wano the time I've come here, buli ddogo lyonna every witchcraft omulabe wange lye yansindikira that my enemy sent me, njagala limuddiye. I want it to go back. Oba afe afe, Whether she dies, she dies. oba afe afe. Whether he dies, he dies. Nkooye embeera embi I'm tired of this terrible situation. ekimala kimala. And enough is enough. Nkwegayidde Mukama I beg you, Lord, njagala I onsumulule want to set me free. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Kubira Yesu engali A zaama. powerful hand clap to Jesus. Kubira Mukama engali A zaama. mighty hand clap to Jesus. Haleluya. Amen. Mukama mulungi. God is good all the time. Bameka ng'owuli olina ky'ofunyeemu? How many of you feel you've got something? Okitegedde bulungi? If you've got something out of it, Kale olwaleero luno wetunaavira wano today by the time we leave this place, Mukama agenda kusumula buli muntu the Lord yenna. will have set everybody free. Ani ayagala okulaba ku maama w'ekkanisa? Who want to have a look at the mother of the church? Maama w'ekkanisa janguwa. Mother of the church, come over here. People want to see you. Bakuwerekereko wano abantu bakulabe. If people want to have a look God at bless you. you. Mukama Mukubire engalo akwenye ez'amaanyi mpaka lwanajja wano. okutuusa nga atuuse wano kuba engalo ezo ntono nnyo. Maama ezo tezimala banna. That's little, that's less. A more hand clap. Mumanyi kye bayita omuntu. Bannange. Wow. Haleluya. Amen. Babuuzeeko. Greet them. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mwebale kujja era mwebale twagala. Mukama abawe omukisa. Kati mukubira obugalo ng'addayo. Clap as she goes back to her seat. Obwo tebumala. That's less. A more and much hand clap for her. Kyukira muno mugambe biggyeemu ennugu kuba engalo. Say to your neighbor, don't be jealous. Don't feel envy. Just clap.